nga yakakomawo mu ggwanga nnyaffe Uganda. His Excellency Bobi Wine atuukidde mu bukambwe obw'amaanyi olisookedde ddala wali okuyita ku kitebe ki NUP. Wabula alina byasanzeewo naddala ku mukutu guno omugatta bantu. Era obwedda alina waatudde nga yeetegereza information nga bweroolinga okakana ng'akutte pen n'olupapula n'ayambalagana ne Prime Minister w'eggwanga nnyaffe Uganda ow'ekitiibwa Maama Robina Nabbanja. Kiki ekitanudde His Excellency Bobi Wine okubeera nti ayambalagana ne Maama Robina Nabbanja? Gye buvuddeko oba olunaku olw'eggulo Maama Robina Nabbanja yakyaziddwa wali ku TV ya NTV era ng'ensonga ezabadde zimututeeze ez'okubeera ng'ayogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga naddala ebintu ebikwatagana n'obukulembeze n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Bakira obwedda buli kyayogera eri eggwanga His Excellency Bobi Wine ng'okutu atudde akunkumula ne sekukunkumula yenna. Biki Prime Minister bye yayogedde ebyaleetedde His Excellency Bobi Wine okubeera nga obusungu bumujjula okakana nga ayambalaganye ne Prime Minister era ng'amuzzeemu mu busungu obutagambika. Prime Minister omukyalo ow'ekitiibwa Robina Nabbanja yabadde akyaziddwa ku NTV. Yabuuziddwa ku opposition ennaku zino bw'oyogera ku bantu nga ba Edi Mutwe bw'engeri gye bakwatibwamu okussibwa ne bamala ebbanga nga tebannaleetebwa mu makooti n'ebirala bingi nnyo ebyabadde bimubuuziddwa naye nga bikwatagana ku opposition. Omukyala Maama Robina Nabbanja yazzeemu bw'ati yagambye nti if the opposition believes they are being suppressed by this regime they are free to live. Nga Maama Robina Nabbanja agamba nti ab'opposition mu Uganda bwe baba bagamba nti banyigirizibwa era mbu bawulira gavumenti ebasusseeko ebanyiza ekisembayo babiveemu ebyokubeera ab'opposition batambule bagende. We bawulira mbu kale mbu gavumenti ebasibaasiba nnyo ebakolako ebintu bye bawulira nti nno bya bukambwe, kale ebyokubeera opposition babiveemu baleme kuddamu kubanga banyigirizibwa nga ebagamba. Bobi Wine oluwulidde ebyo olunaku olwaleero agamba nedda ssebo Prime Minister tojja kwogera ebyo nga mpulira. Bobi Wine awandiise omuko mu bukambwe obutenkanika era olubadde okuguteekayo n'enguwanula konze kanguleetereko banywanyi bange munansonyiwa olw'eddoboozi ekiyegu kintwalaganya. So His Excellency Bobi Wine bw'ati bw'agambye, this is what Museveni's Prime Minister has to say to the victims of injustice. Nti kye kino Prime Minister wa Mwami Museveni kyalina okuba nga ayogera bwe kituuka ku bantu abayisiddwamu olugaayu naddala mu by'amateeka n'okubeera nti tebafunye bwenkanya. She says they should just leave Uganda if they feel oppressed. Nti Prime Minister agamba nti balina kubanga batambula ne bava mu ggwanga baba nga amazima bawulira nga banyigiriziddwa. This is exactly how dictators think. Obwena agamba nti badikitator yene endowooza gye balowoozaamu that governing citizens well is a favor they can grant and take away at will. Nti okubeera nga bakulembera abantu nti bakitwala nga bayamba abantu era nti buno buyambi bwe basobola okubanga bawa abantu oba okubanga batwala we baagalidde. Wine agamba Uganda is our home. Nti eggwanga lya Uganda we waka. The Museveni regime will go but the people of Uganda will remain. Wine agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni ejja kugenda naye ate abantu ba Uganda nti bo bajja kusigalawo. Kati Bobi Wine olumaze okuba nti alya obuwuka
ne munywanyi we the leader of the opposition Joel Ssenyonyi naye omukutu guno oba ebyayogeddwa yabadde atudde nga yeetegereza speaker not speaker prime minister era Joel Ssenyonyi naye mu kwetegereza nga ayagala okulaba biki ebigenda mu maaso naye yavuddeyo n'awandiika nagamba there is this serious look she tends to wear whenever she's saying ridiculous stuff. You would think she's actually saying serious things. Kati Joel Ssenyonyi ye bwe yabadde ayambalagana ne Prime Minister Mama Nabbanja ye yamulumbaganye ku ngeri gy'ayambala yagambye nti waliwo engeri Mama Nabbanja gy'ayambala n'atunula ayina engeri gy'ayambalamu obwa siriyasi n'atunula ng'omulaba nti ali siriyasi nnyo wabula bw'atandika okuba nga ayogera ate byayogera ne bitandika okubeera nga biri ridiculous abategeera oluzungu musobola okuba nga mukifuna era nga Joel Ssenyonyi agamba nti oyinza okulowooza nti ali serious wabula nga byayogera tebiri serious bwe tuba nga tuvuddeko kaawo obwo busungu okuva a leader of opposition ne Bobi Wine akatambi koolaba katambi ka mukulu Nubian Lee olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 15 Agusto 2025 lwe lubadde olunaku olw'okusunsula abantu abeegwanyiza okutwala ebifo by'obwammeeya obwa KCCA wonna wamu n'ezi LC5 so Nubian Lee atuukidde mu high gear asobole okuba nga asunsulwamu okulaba nti ayita mu kamyufu ak'ekibiina ki National Unity Platform era atuuse mu maanyi enteekateeka ne zitambula era tujja kuba tulindaaliza ati okulaba aba Nubian Lee aweereddwa kaadi ya NUP kati we tuba nga tuvudde awo ekifaananyi kyolaba kya His Excellency Bobi ne Sauda Madada oyo akedde kwambalira munnakibiina kya NUP munne amanyiddwa nga Shamim Malende era Sauda Madada abadde agamba nti ono tagwanidde naddala bwe kituuka kuwolereza abasibe ba NUP ojja kujjukira nti Sauda Madada ali timu Zahara Luyirika ate nga Zahara Luyirika ye mukyala ayagala okufuna kaadi okuba nga asiguukulula Shamimu Malende kati wakati nga enkalu za kunywa wakati wa Shamimu Malende ne Zahara Luyirika pressure eyongedde okulinnya ku kitebe kya NUP okumanya pressure eyongedde okulinnya olunaku ng'ennaku z'omwezi 2 ekibiina ki National Unity Platform lwe kibadde kigenda okutandika akamyufu ak'okugaba kaadi z'aba MP oba ba members ba parliament wabula nkugambe badde bagenda tandika zigaba ng'ennaku z'omwezi 2 August ba MP omanyawo wasinga okubanga buli omu atiddewo wabula akakiiko kano nga bw'obalaba ku screen abakakiiko k'ebyokulonda aka NUP mukwano gwange basazeewo bongezeeyo bagambe nti kati omwezi mulamba mu maaso nga tebannaba kutandika kamyufu ka kugaba kaadi ez'ekibiina ki NUP era okuyita mu statement gye bawandiise bagambe nti we have adjusted the vetting program for our prospective candidates for member of parliament from the scheduled date of August 20th to September 15th and the exercise shall run for 7 consecutive days till 22nd September, the party said in a statement. So bagamba nti bakyusizaamu programu yaabwe yakamyufu ey'okusunsulamu naddala okugaba kaadi z'aba MP babadde bakuzigaba nga okutandika August 2 bagambye nti kati bongeddeyo mwezi mulamba paka nga September 15 era bajja zigaba okumala ennaku 7 okuva September 15 paka September 22
ekitegeeza nti akakiiko keeyongeddeyo obudde okweteekateeka olw'ebiyinza okuddirira mu maaso awo kubanga kaadi ya NUP eringa keeke yokya buli muntu amaaso awo waagatadde. Ojja kujjukira nti akakiiko kano ak'ebyokulonda ak'ekibiina ki NUP bagamba nti at least baakaveetinga abantu abasukka 36,000 okufuna abantu abanaakwatira ekibiina bendera era nga baatandika luzazaale nakusomeza 28 July era nga aba LC3 LC5 okuva mu Lubaga North, Kawempe South wamu ne Nakawa West bonna babadde bayita mu kakuŋŋonta akakamyufu era nga wali ku kitebe kya NUP Makerere Kavule we wabadde nga embeera yonna. So ekibiina ki NUP ky'ekibiina ekisinga obunene mu Uganda naddala ku side ya opposition okusinziira ng'ebintu we bitambula era nga bw'obiraba byetoolodde. So kyova olaba nga pressure yo y'amaanyi nnyo kwani agenda ofuna kaadi naani atagenda funa kaadi. Okukujjukizaako mukwano gwange we tukubako tooki emabega mu mwaka gwa 2020 oba 2020 NUP eyo yakola ekintu eky'amaanyi oba eky'obuzira. Waliwo bannabyabufuzi abaali ab'amaanyi ennyo abaali bawerera ddala 7 n'okusoba. NUP yagaana okuba nti ebawa kaadi neziwa abantu abaali abapya era abaali fresh at the time. Mu kalulu ka 2021 ke twali twolekera waliwo omukulu yali amanyiddwa nga Mike Mabike NUP yamuma kaadi era nga mukadde ke kamu omukulu Samuel Lubega Mukaaku ono nga yaliko presidential candidate aba NUP tebamuwa kaadi ya kwesimba ku bwa MP. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Kenneth Kakande yaliko omwogezi wa DP NUP teyamuwa kaadi. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Sulaiman Kidandala oyo nno nga yaliko former Kampala deputy lord mayor NUP teyamukombya ku kaadi. Omukulu omulala yali ow'amaanyi nga nakati akyakoona emimiro ye mukulu Moses Kasibante. Ebiseera ebyo yali MP wa Lubaga kaadi tebaagimuwa baagiwa Kaggwa. Era mu kaseera ke kamu ebiseera bye bimu Makinde Ssaabagabo municipality awo Emmanuel Sempera Kigozi naye tebaamuwa kaadi. Kati abo bonna benjogerako baali bantu b'amaanyi nnyo era nga abamu baali bava mu DP block wabula NUP yayimirira ku magulu gaayo negamba nti apaana temujja kutuleetako wano mbeera kuba baali bakrossinze ne begatta ku NUP mu Agasti wa 2020 NUP nge etondeddwawo kati baali sure nti NUP yali yakubawa kaadi oba okategeera akantu ako wabula kaadi tebaagibawa. Era ojja kujjukira nti bawa abantu abali fresh abaali tebannabeera nnyo mu byabufuzi. Joel Ssenyonyi oyo yafuna omukisa awo nga yali yakava kusoma mawulire ku TV ya NTV. Ebiseera ebyo yalina emyaka 32. Mwana mulezi Derek Nyeko ono nga yali kansala w'Amakindi Urban Division. Ebiseera ebyo yalina emyaka 28 gyokka najja abasajja ne bamuwa kaadi obwa MP n'abugendako. Era bw'ojjukira bulungi Ssenyonyi yakuba kakande side eyo ya Nakawa West n'afuna gundi flag oba n'afuna kaadi. Era nga Nyeko oyo yagenda maaso n'okubanga amabika amuteeka nnyala n'abalala okubeera nti omusajja afuuka MP Makindi awo. Ojja kujjukira nti Derek Nyeko yali yakava mu NRM. Era yakujjukira omukulu Kakande ebiseera ebyo yakaaba amaziga agamba nti naye ddala bano abasajja bakozesezza formula ky'okubanga bagaba kaadi
era abamu batandika okuba nga beesimbawo ku bwa independent n'ebintu tebyatambula bulungi kubanga akabonero yali manvuuli nga bw'oba togijjiddeeko oba tugiyite ambuleera. So NUP egamba nti n'omulundi guno tubiddemu nate. Bagamba ng'ennaku z'omwezi Septemba awo bwe tugenda okubanga ekintu kitojjera nga 15 agakutegeeza ku honey bites. Bano bagamba nti oyagala byakulya by'abaana ba ku masomero, snacks, daddies, cakes n'ebintu byonna ebigwa mu kkowe eryo, tolwakuba nti obakoonako ku 0709 788 75508 babayita ba honey bites. Okadekekamu omaliriza okumanya nti abaana bo basindise ku ssomero ng'ebyokulya bye balina biri taratibu saana. Lwaki ennyumba mwoli tekusanyusa nga si nsige langi nnungi? Kubira aba Alson Painters UG oba baweereze ku WhatsApp ku namba ezo bajje bakusiigire ekizimbe kyo langi bweru oba munda. Gwe ka design konna k'oyagala kasita kiba nti byetaaga kusigira langi, Alson Painters UG bajja kubanga babikolako. Olunaku olwaleero ndikoodinze story eno nga ninamuko kiyego, eddoboozi siri eddungi nnyo erikiri awo, wabula ate era mbeebaza bwebaza obanga oyimiridde nange ekiroboozi nga kikubiddwa olw'ebisenyiga wano na wali. Era ogamba waayi olwo musajja waffe owaagaliwo n'okuba nga tumusapootinga ate tunaakolaki? Ye waffe twamufunanga kirabo wadde oguloboozi tegwanyumya olwaleero katutambule tugende nagwo. Likinga vidiyo eno abasiseddiyo omusunsizi lyerinnya. Thank you so much. Webale.